Yakobo Essuula 2. Baganda bange, mmwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa, temusosolanga mu bantu. Omuntu ayambadde engoye ennungi n'empeta eya zaabu, bw'ayingira mu kuŋŋaanyo lyammwe, n'omwavu ayambadde enziina naye n'ayingira, ne mwanyiriza ayambadde engoye ennungi, ne mumugamba nti, "Gwe tuula wano awalungi," ate ne mugamba omwavu nti, "Gwe yimirira eri," oba nti, "Tuula wansi wenteeka ebigere byange," muba temwefudde balamuzi abalina endowooza embi? Muwulire baganda bange abaagalwa, abaavu mu nsi Katonda si be yalonda okuba abagagga mu kukkiriza n'okufuna obwakabaka bwe yasuubiza bamwagala? Naye mmwe munyooma omwavu. Abagagga si be babanyigiriza mmwe ne babasikaasikanya kubatwala mu mbuga z'amateeka? Si beebo abavoola erinnya eddungi lye muyitibwa? Naye bwe mutuukiriza etteeka erisingira ddala amateeka gonna, nga bwe kyawandiikibwa nti, "Yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini," muba mukoze bulungi. Naye bwe musosola mu bantu muba mukoze bubi, era etteeka libasingisa omusango ogw'abamenyi b'amateeka. Buli akwata amateeka gonna kyokka n'asobya mulimu aba n'omusango gw'okumenya amateeka gonna, kubanga eyagamba nti, "Toyendanga," era ye yagamba nti, "Tottanga muntu." Kale bw'otoyenda naye n'otta omuntu, oba mumenyi w'amateeka. N'olwekyo mwogerenga era mukolenga ng'ab'okusalirwa omusango, ng'amateeka agatufuula ab'eddembe bwe gali. Atalina kisa alisalirwa omusango eri Katonda awatali kisa, naye ekisa kiwonya omuntu okusingibwa omusango. Baganda bange, kigasa ki omuntu bw'agamba nti alina okukkiriza so nga talina bikolwa birungi? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bwe wabaawo owooluganda, omusajja oba omukazi atalina kyayambala era atalina kyakulya kimumala buli lunaku, omu ku mmwe n'amugamba nti, "Genda mirembe, obugume era okkute," kyokka nga tamuwadde bye yeetaaga, ekyo kigasa ki? N'okukkiriza bwe kutyo. Bwe kuba kwokka nga tekuliko bikola birungi, kuba kufu. Naye oli ayinza okugamba nti, "K'olina okukkiriza, nze nina ebikolwa ebirungi." Ndaga omuntu bw'aba n'okukkiriza nga talina bikolwa birungi, nange nkulaga okukkiriza kwange nga nsinziira ku bikolwa byange ebirungi. Okkiriza nga Katonda ali omu? Kirungi. Naye n'emyoyo emibi gikikkiriza era ne gikankana olw'okutya. Musirusiru ggwe, oyagala okumanya nti okukkiriza okutalina bikolwa birungi tekuliko kyekugasa? Jjajjaffe Abulahamu teyasiimibwa Katonda lwa bikola bye bwe yawaayo omwana we Isaaka ku kyoto okumwokya? Olaba nti okukkiriza kwe kwagendera wamu n'ebikolwa bye? Okukkiriza ne kutuukirira olw'ebikolwa. Olwo ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti, Abulahamu yakkiriza Katonda, era olw'okukkiriza kwe Katonda n'amukakasa okuba omutuukirivu, era n'amuyita mukwano gwe. Mulaba nti omuntu asiimibwa Katonda lwa bikolwa birungi by'akola, so si lwa kukkiriza kwokka. Ne ku Rahabu malaaya si bwe kyali? Teyasiimibwa Katonda lwa bikolwa bye ebirungi, kubanga yayaniriza ababaka n'abayamba okudduka ng'abayisa mu kkubo eddala. Kale nno ng'omubiri ogutalimu mwoyo bwe guba omufu, n'okukkiriza bwe kutyo. Bwe kutabaamu bikolwa birungi kuba kufu.